okusala juma ku nzituko Kampala mukadde kutanside kutube kulemeddwa mu Sheikh Ali Shuyo nga kwetabiddwako ne Mufti Sheikh Shaban Obaje bw'abadde ayigiriza Sheikh Shuyo obubaka bwe eri abasiraamu botambulira okusoma eddiini kyagambye nti kyankiza nnyo eri omusiraamu. Allah mukenkufu ku bye mukola kati tuwe okusoma ekitiibwa ekyawaggulu, tuwe n'abasomi ekitiibwa ekyawaggulu. Yoga yenyamidde abazadde abasiraamu abeesutidde ogwa Nagamba naddala okubangula abaana baabwe mu ddiini akutidde abazadde okujjumbira okusomesa abaana eddiini yaabwe. Omwana omulala mutwale mu ddiini asome eddiini abeere muwali mu waka, omulala asome obusawu, omulala asome obwa inginiya, omulala asome biki. Obusiraamu tebukugaana naye nga nabo bawadde foundation ab'oluzungu abo nga bawadde foundation ya ddiini. Yes, abawandisa Uganda Muslim Council Sheikh Ramadan Mugalo alambudde ku nteekateeka z'okukyusa mu ssemateeka w'obusiraamu. Constitution eyo tugitunuulidde ng'erina ensonga nnyingi ezeetaaga okutereezaamu, ezimu ku zo nga zaasalwawo dde enkiiko zaffe, endala nga tezinnaba kusalwawo. Okugeza Constitution eyo terina weeyogerera ku bakyala. Mwekyo omwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Ashraf Siwa Mvawala avuddeyo ne yeetondera abasiraamu olw'okwogera ebigambo eyali ebivuula abatabuliike. Kati n'olwekyo kakati ffenna njagadde mbategeeze nti ebigambo ebyo nze kennyini byejjiddewo by'eddoboozi eryo. Kidi akatambye okusasala ku bikutu ebigatta abantu nga kalaga Muvawala nga lumiza abatabuliike okwesa omuzikiti ogw'e Nakasero ne William Street tebawandiika abawaayekera. Bannaffe abatandika muvumenti ya Salaf Tabligh bayingiramu ebyobufuzi ne batandika operation movement to overthrow the government. Mu Rwanda mulutudde Kampala mukadde annyonnyoddde ku mbeera yabaddewo. Bannamawulire abankyaza ate bambi bagenda okuwunzika ng'ate bafuuse abakubaganya ebirowoozo nange mu ngeri y'akasammeeme. Mwekyo n'akulira abatabuliiki mu ggwanga Sheikh Nsukamuga azambaza ebyogeri bati abatabuliiki bavuddeko okuyekera gavumenti yagamba nti si kituufu. Asinzidde mu musomo ogendeddwamu okubangula abakulembeze b'obusiraamu ku buteeba balina okumanya amateeka ng'adde lwengo. Obutereevu agamba nti tuli bamanyemu amateeka ajja tulage ani amenya amateeka mu ffe. Okay? Gonna amateeka bubbi kwata abakazi ki ajja tugambe nti gundi bwaba Muhammad yakuto omukazi bagende mushibi. Okay? Oba muyekere mutwali mukuti. Abasiraamu basomesebwa Council Edisansa nabo olukusa okubuuza ku bye batamanyi. Ye yali meeya w'ensangi Alhaji Abdul Kimba asaba abasiraamu bave mu kuniriŋŋana. So njagala okubategeeza ab'emikwano baganda bange ab'ekitundu kino njagala mbategeeze temukkiriza mulabe yenna kwerimbika mu busiraamu kutwonoona. Kwina mu region y'e Masaka Obadia Musimenta asisitde musomo n'agamba nti gavumenti tegenda kusaba abasiraamu bonna wabula oyo akwatibwa mu nsobe. Kibaddemu ekikulu nti oluusi badde babagamba nti baimaamu tebawulirizibwa. Nenjagala bategeeza kibi nnyo okubanga imaamu buli nsonga yajja ku poliisi mu buli nsonga. Sheikh Mugira asaba abasiraamu bonna okusomesa abaana n'okubeera ab'amazima. Abyogedde aggula omuzikiti ku kyalo Kirumbandanyi mu tawuni kansi ekyusa Erwero. Abantu okwagala ebyobwereere ebitawaana gye tulimu. Nze nfunira wa, nze nafunira wa, nze nfunira wa. Omuzikiti gwazimbidwa ab'ekitundu kya Soft Hearts Uganda nga etakugwazimbidwa lyawubawo emmeeya w'Ekyusa Salwa Paulo Kamuga asima abasiraamu kukola ebyetwala mu maaso. Sala basaba abakulembeze b'obusiraamu okulagalira mu kutumbula ekitundu kyabwe. Tugenda kukulemberera wamu kubanga nze mwanyi kiwano tewali ntalo wabula twetaaga kulyowa myoyo gy'abantu.